kulufigo lifa bukadde tolifa batemu tolifa batujju tolifa masasi tolifa accident okaddiwe mu nsi muno okaddiwe obagambe nali ko omuvubuka nali nagwa mu bizibu nagwa mitawaana naye Katonda tandese Dawudi agamba nali muto akati nkaddiye sirabanga mutuukirifu ng'alekeddwa naawe ekyo kyogere mu bukadde bwo mu linnya ly'Yesu Omulazaalesi ositudde bwe nti toddanga wansi ate kati todda mabega favors pe utambule buto nange nsanyusa tojja Bulika bwonna kitiibwa kya Mukama zakasoke mukwase musumba ebyange ebinaddirira weewaawo ffe tusanyuse nnyo okulaba taata Mukama yeebale kukuuma kubanga bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere kulika byonna bye wayitamu kulikira ddala twebaza Katonda olw'okukuuma kuba ye yakwekuumira. I can't believe nti bulijjo ojja wano n'okukola ku makya ng'olina abakuumi. Neebuuza ku luno wagwotya mwambuushi nga toyina mukuumi n'omu wabula Katonda yekka. Ne ntunulira risks ezaaliwo engeri gye baakukuba ababi nga wakati waliwo omwala. Yes. Omwala nga gwa seminti ali concrete. Nga muwanvu nnyo. That's why it is defending because wali wagenda faawo omuntu. Kubanga nalabanga obuuse nodde eno kwegamanga olinga akitegere nti bwe nkuba omutwe mwalamu. Psychologically nakitegeera. Nabo nali nsobola okusindikako oba omuntu omu atwenyolo. Naye nga nalaba. Nebaza Katonda kumpa magezi. Kwa buli kimu nali nkiraba. Wali wabi nnyo. Wali wabi nnyo. Nnyo. Twebaza Katonda. Ekimuli kye timwandigize nga mukitadde wana basecurity ekimuli kye mugirenga mukitadde awo. Naye mu byonna twebaza Katonda olabira ddala nga Mukama yaliwo yakola omulimu gwe. Tumwebaza nnyo Mukama kubanga abasajja ab'amaanyi omukazi tebamukuba. Balumbeera w'amaanyi. That's life. That life is life. Naye mu byonna tugulumiza Katonda. Okusooka kwa byonna nebaza Katonda. Bayibuli egamba nti kiki ekinanema tewali kisobola kumulema. Ekirala Bayibuli eyogera egamba nti Katonda aseeteza ensozi ne zitamanya. Sometimes wabeerawo mission Katonda nga ayagala zigusa. Because watunya Bayibuli eyogera ku gwe batunda ng'omuddu. Yusufu bamutunda ng'omuddu. Nga era baganda be bamutunda tebamwagala. Naye ate era the end of the day bagenda otuukayo nga prime minister. So ntiwabeerawo enteekateeka za Katonda zayagala okuyisa. Katonda ayisiza ku bantu. Era Katonda Bayibuli egamba nti Katonda asitula aboggoba onyuma Abakolinso n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi. Sometimes wabeerawo abantu nga banyigirizibwa nnyo naye nga ate waliwo ekirina okuggwa. The end kiki era kirina kuggwa kitya. Katonda alina nyi trick. So nebaza Katonda ffe abatambula naye tumwesiga. N'oba n'abakuumi nga Katonda takuumye. Bantu bangi nnyo babakubye amasasi nga balina abakuumi. Ffe twebaza Katonda nti gw'oli mulamu nga newankubadde tunyolwa nti ankole kyadi yagenderamu. Naye security yaliwo. So nti neesigama nnyo ku Katonda n'okukirawo. Kubanga nnwanira entalo ate naggusa ne mission zange. Ebiseera ebisinga abantu abamu banyigiriza abantu. Omuntu asobola okujja n'ayogera ku famire yo n'alumba omwana wo n'alumba taata wo omwami wo nga yakusoose. Naye nga gwe tebaagala omuddemu oba gw'oyogere ku babe. Nafuna ekizibu nti amwe trending center. Ndowooza ensi ejja kusobola okuba ng'etegeera nti nzitowa n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu oba ebibiina kubanga oyinza okwebuuza ne bebalonze abantu baabwe tebabamanyi. The whole world boogera ku full figure. So waliwo abantu aboogera ku bantu nabo babeere relevant. Katonda yagaba ekyo gwe n'owekikola otya. Katonda yagaba favor. Exactly. Katonda yagaba favor era nga gy'otusabira etakoma. Toyina lw'otusabira musumba nkwebaza nti lw'otusabira otusabira favor. So favor gye nnina eyaleeta abalala okunjiganya olw'okuba tebasobola kukola
abantu tebali consistency ku kintu abamu baali bakozi bo wano bamala kulemwawo mu bubi oba mu nneeyisa y'obutalumirwa mulimu gwe bakuwadde nze we najja nenfuuka mwana ewaka omulimu gwange ngwagala nnumirirwa omulimu gwange nakyo nekifuuka problem nekijja part of a problem wangaliddewo nga te bakusuubira kuwa bampa emyezi 3 ne bampa 4 ne bampa 2 ne bampa 7 so omwaka n'ogukuba wa emyaka emeka kusooti ebiri kati nti mu bulamu bwe tutambulira mu challenge life is full of a challenge there are many challenges ziri mu bulamu bwaffe naye nga ate ekikulembera ebuzibu bwe tulinamu noba ne challenges jerase ku bantu abamu baali mikwano gyo naye ne batamanya value ya mukwano gwo abamu baali bakoddomi bonga n'abaana bo tebamanya value ya bukoddomi bwabwe weeyina koma musumba nze mba njagala omuntu mba mwagala si pretenda I never fake my life I never lie my life ne katonda simulimba bwe mba sikwagala mbeera open era nkugamba I don't like you as simple as that ekisooka abantu abasinga bonna mbaagala tewali muntu gwendi naye mu coincidences endimu nga si yanumba tewali muntu gwenjogerako nga si yanumbye olw'okuba nti bannoonya okunjogerako nabo bafuuke relevant abala bakoze emikutu channels nga bazikoze munze era boogera ku nze channels abo okuyimirirawo ndi income yaabwe oli mukisa exactly lwakuba nti omukisa bagukwata bubi musumba ebintu bino wali obirabyeko era nja kukyogera kwa nivel experience nti mukama yakuwa omukisa n'ofuna mama Susan Makula yalumbibwa abantu n'abatalina kumwogerako n'abatamumanyi ne bateekawo n'emboozi gye batamanyi naye nga mu ggwanga mu nsi ffenna ng'abakyala katonda wakuwa omusajja alinga musumba bugingo oba muzadde wa mwana oyo tewala tayagala musajja alinga musumba Alozias bugingo kwegamba nga bonna bamwogerako lwaki yalina cream kubanga n'obeera muzadde ng'olina omwana ow'obuwala noga nti omwana wo omusumba amugenda mumutwala webaza katonda omanye nti omwana wange ali mikono emituufu so ne tuba n'abalabe ng'abalabe abamu abantu betuwangadde nabo basinza okutudamejinga beefuula nti batumanyi bajja okunoonya obuyambi bajja okunoonya obudamu naye ate ne batufuukira problem olw'okulaga nti abantu nti batumanyi nnyo bajjanga baagala buyambi ne babeera nga bambega mwana amufiga nantata ng'ogenda okukola naye unbed experience yoyo tuli mu kisibo kya nnaku 42 amina kitange zeruka ku Canaan Land yetata abantu balinze dda yetata wange kyenkusaba newankubadde nga emisango gisobola okuba nga gigenda mu maaso yasigaba wini dadi naye nkusaba mu mutima gwo mu mutima osonyiwe papa sigaba wini nsuubira abe wakwogera nabo bokka bakakunoonya era baŋŋambyeko but sigaba wini naye bayibuli yanti yatugamba bweti tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwetusonyiwa abatukola obubi nanti obubi tebubaako kigero tebuliko kigero naye abakubye abakutidde omuntu abakoze batya bonna baba bakoze bubi naye sikukaka kyenkusaba kakkana mpola mpola okutuuka ng'ofunye luumu mu mutima gwo egamba nti kakati bano baba bantwalira ki mu geyeena olede mukama wannyamba mukama wankuuma mukama wansaasira kati okuwa ekitiibwa nange kyensobola okuwa nga nkwebaza mu mutima gwange bano abantu mbasonyi fulufiga yawula bino ebintu ebibiri okusonyiwa omuntu n'okujja keesi mu kkooti byanjawulo era kyenyuma n'owoza keesi ng'omutima gwo guwonyezeddwa kunze si kyangu dadi era tukipapya tokiddusa speed musumba omanyi kye bayita film actor ukimanyi nze ndiwo child I'm self made oliwo child mwana wa lutalo yes abaana b'olutalo basonyiwa Muzeeyi Museveni sigo wagira Muzeeyi Museveni anti ye twebaza katonda nti abantu bange nawe bomanyi anti Muzeeyi Museveni twebaza katonda nti omanyi musumba waliwo ebintu bya bibiri era njagala ebintu ebyo bibulireko abantu baganya okwawula abantu abakula mama ne taata abaana abakuziddwa mama ne taata banjawulo ku mwana abakuziddwa mama single mother
ate banjawulo ku baana batakuze ne bazadde kati ebintu ebyo bibiri byanjawulo abantu bisatu byanjawulo era abantu omanyi okutegeera si kwa ffenna. Sometimes in government common sense is not a common, but singa abantu bali bamanyi badde using a common sense. Omuntu nga era n'okuwasa bandi badde bafaayo nnyo okuwasa mu maka nga galimu maama ne taata. Omwana afumbiddwa nga family ya maama ne taata wanjawulo ku mwana afumbiddwa nga wa maama yekka, wanjawulo ku mwana afumbiddwa nga wa taata yekka, wanjawulo ku mwana akulidde ku street. Kati nze ndiwo child. Oli wa ku street? Yes. Nze ndiwo child, ndi mwana wa ntalo. Akuze. Oli mwana wa self-made. Oli wa Gaza? Yes, exactly. Kigambo ekituufu. Ate amwe mother, amwe jjajja. Ate bawo child nti musonyiwa. Ebyaffe bya street. Biba bino okugwa. Kyensaba kale ekirala ekyalema abalala bigendere mu mateeka tewaabawo revenge mu mutima gwo. Ebyanjawulo era bibiri byanjawulo. Nsaba oleme kubaawo revenge. Dadi bibiri neera byanjawulo. Watch the space. Zabbuli 94 yeesomesa nti okuwoolera eggwanga revenge tugirekera Katonda. Nebaza Katonda kuba njimanyi ate nebaza Katonda nti namukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Nze nkwidde mu kiwato kya Katonda. Nze siina bazadde. Nze saasoma nti nasoma. Sina background to I have a sister whatever by fumbira makama gaga nengendayo. I don't have any background. I'm a child, self-made. Kati I stand with my dignity yo. Gobo yagala okujimalawo. I'm fight. Wa child oli mwaka enjawulo kubanga nalabye ambush engeri gy'ogwamu mbate. Nendabanga wa child abala ku speed ya kika kya waggulu. Bwe ntandika okuleetanga babaleeta. Andi kyengugambye nti kati ffe tukulire ku street tukuze tukubanga batukuba. Walubala luno donga se lwakuzaala. Nalubala naye nga tenda nina gye ndutwala. Nali nsobola okukuba endulu kale nga sobola baddiza. Kubanga waliwo abantu. Nali nsobola okukuba endulu oba okuleekaana. Nali nsobola okwekyanga awo nange ne mbaddiza. Nze kizibu okunkuba oluyine sikuddiza. Nze musumba ninamu. Kyova olaba nti bankubanga sigwa. Ne bagamba ne bata n'emigere naye nga sobola kugwa. Because ninamu.